Mukumulako nenkwebaza okuba nti okyali naffe olunaku olwo twakutegeezezza nti tukuwadde essaawa 2 nabwe kiti essaawa yaffe esooka ng'emaze okuggwako mu ssaawa ey'okubiri nkyali ne Dr. Sam Kazibwe twagala tulye ku ggwanga lino erya DR Congo nalyo omwaka guno 2023 nga bwe gutambudde. Dr. DR Congo abadde n'ensonga ze nnyingi Tshisekedi nga kyali mu buyinza weewaawo kati wetwogerera okulonda kwagenze maaso ate n'amagye ganabira maaso aga UN kw'ossa nno n'amagye amalala agali gagezako okukuuma emirembe mu ggwanga eryo n'agamba nti muddeyo weewaawo n'abayekera bakyafutizza eggwanga eryo. Biki by'oyinza okutuwa ku DR Congo? Kugamba ebya DR Congo bya mpuna. Oyogera ku nsi etudde ku bugagga bw'ensi eno naye ng'abantu baayo beerya nkuta za mimwa. Congo eyina coltan ebitundu 7 ku buli 10 ebya coltan yali mu nsi yonna. 7 ku buli 10 yali Congo. Kyekimu ku by'obugagga kati ebisinga okubeera ebyettunzi kubanga buli simu gy'olaba bakutte erimu ekirungo ekya coltan. Eyina zaabu n'ebyobugagga ebirala nga bwe tuzze tubisomako mu byafaayo naye emirembe gyagaana. Ekirala oyogedde ku kya Congo okugoba amagye ag'omukago gwa East Africa. Teyakomye ku kugagoba naye n'abalondoola okuva mu East Africa yagambye tebeetaaga. Naye mu kiseera kyekimu nga yakakkirizibwa okuyingira mu mukago ogwa East African Community. Kakati kituzaayo ku kimu ku kintu kyenzize njogera ku mikutu egy'enjawulo ku by'omukago gwa East Africa bwe guba gunaaba gwa buwangaazi oba tegulina kye gunaavaamu ne bwe guba gunaaba gwa mugaso. Emikago gyonna egitera okubeera egy'amaanyi tutera kutunulira mukago ogwa European Union. Amawanga bwe gaba ganeegatta temukakama kake tekuba kukanika kiteekeddwa kubeera organic ng'embeera yokka eraga nti kati kino kyekibula kuli ne kubeera kukubako bukubi sitampu. Kakati mu mukago gwaffe ogwa East Africa emu ku nsobi gye tulina twayagadde okupapa okugugaziya era ebimu ku bye twogera akatale kafuuke kanene kati ne Somalia twagigaseeko naye obuuza eyaza okubeegattako kyaleeta values ki ze yeenyumirizaamu okwegatta ku mukago guno ebimusikiriza okukkiriza abeegattako byebiriwa era bukwakkulizo ki bwe tumuteereddewo yatuukirize alyoka atwegatteko. Kakati okwo kusoomooza kunene okw'omukago guno ogwa East Africa nti olina amawanga nga tewali kyoyinza ga nti kino kitugatta ng'oggyeko okuba nti olina amawanga agamu abali e Uganda be bali e Tanzania abali e Uganda eggwanga n'olisanga eri Kenya gyeriri ne Rwanda nawali ne South Sudan bwe kityo. Naye ebirala ebyesimba ebitugatta tugeze oyogera mu political structures zirukanya y'ebyobusuubuzi ebitugatta bikubula kati mu mikago emirala ebyo bibasooka okukkaanyaako ensonga kino okulawo balwawo butereevu ttaka yandibadde yayingira dda European Union naye bwemala okutuukiriza emitendera emirala giri gyonna naye ngaga nti naye ku nsonga y'eddembe ly'obuntu temunnatuusa wano. Kakati eba enaatera okuyingira bweti myaka ng'etaano emabega ne wabeerawo okugezaako okuvuunika gavumenti ya President Erdogan n'akwata buli kiramu EU nega nti tetusobola kubeera na mmemba yeeyisa ati yeeyisa bw'atyo tukkiriza ali omutawaano gwagudde naye engeri gy'ogwaŋŋanzi eraga nti tonnatuuka ku ddaala lituula ku mmeeza wamu naffe. Naye ffe Sudaani jangu kakati ffe mu East Africa emiramwa gyaffe gye giriwo gamba nti South Sudan jangu, Somalia yingira, Burundi yingira, DRC yingira. So kati bw'omala okulanga eringa mmere ya lumbe nti n'ataaka abaalya ate era tekikwewuunyisa nti ng'oli akamala okuyingira ate naga nti naye saagala ba mukago gwa East Africa kujja wano. Bw'amala ekyo naga nti ekyo nga kiwedde amagye ga East Africa gava wano naye ataaga Sadaka ngenda gaaniriza. So kikulaga nti alinga aga nti eri njagalayo nnyo n'okusinga wano guli omukago gulabikana mukulu okusinga guno ogwaffe. So bizibu binene eby'omukago ogwa East Africa. Ekisooka
ebigendererwa ebituufu naffe abagulimu tetunnabimanya bulungi kati tuba tetunnabitegeera ate ne tupapa okugattako bamemba abalala mu kifo ky'okubaako kye tugatta ne tuba nga twongera kuleeta bizibu kakati kikutwala ku kulonda okw'e Congo okwabaddeyo nti mu bugazi bwa Congo mu bizibu byeyina eby'amakubo ekyamazima kubadde kusoomozebwa kunene okulowooza nti osobola okubeera n'okulonda okw'amazima n'obwenkanya so okusinga okubeera okulungi era kiba ky'abazungu bagamba free and fair tebagaako excellent election kuba teyina weeri free and fair naye mu mbeera ya Congo bwefaanana okubeera nekibayita free and fair election nakyo kyennyini kifuuka nga kizibu kubanga alipoota nnyingi ziraga nti ne ku lunaku lw'okulonda lwennyini olwokusatu olwa wiiki ewedde nti ku lunaku olw'okulonda lwe batandika kuba bwakongezaayo ne munaku endala naye ku lunaku olusooka olutongole ebifo ebironderwamu 6 ku buli 100 tebaatandika mu budde butuufu naye ng'ebyo bitadde ku bbali waliwo ebitundu ebikola ekitundu 11 ku buli 100 byo n'okulonda tekwaliyo olw'embeera ey'olutalo ebitundu ebimu ebyeyituli Kivu n'awala n'okulonda kwali tekusoboka ekyo kyali mu giraasi so kakati yensi n'embeera mwe baategekera okulonda ndowooza nti okulonda kintu kikulu naye okulonda nga temweteeseteese tekubeera na makulu era nze omu kubalowooza nti South Sudan egamba eyagala okubeera n'okulonda omwaka ogujja naye mu mbeera mweri balindeko okulonda okwo tekulina makulu n'akamu kuba kuyinza okufundikira nga kubadde Juba mu town naga nti Salva Kiir tumuwadde ekisanja ngewasigadde tewali kakati yembeera y'okulonda kwe twogerako mu Democratic Republic of Congo ekyo kitadde ku bbali Congo baakoze okulonda nga kuli nnyo ku byuma bikalimagezi naye ng'oyogera ku nsi nga enkwatagana ku byuma bikalimagezi connectivity n'ebyempuliziganya erimu okusoomoozebwa kunene mu bitundu ebyenjawulo ekirala levo y'obugunjufu abantu abagenzeko ku ssomero kuba ebyo byagala abantu nga embaawo balabye eziwerako wakiri ng'oli alabye ku mbaawo za pulayimale n'azimalako kakati olw'ebizibu bya Congo byerimu abazirabyeko ezo nabo batono kati okulonda kufundikira kubanga okulonda okufuula okwa kompyuta kirungi naye ate okusanga ensi eteetegese ate kwe kusinga okubeera okwanga okubba kwe kusinga okubeera okwanga ofundako n'okwebokisi okwa muntu ku muntu awo we wasinga okubeera okusoomoozebwa so n'olwekyo tekikuwewuunyisa nti yadde ebyenkomeredde tebinnaba kulangirirwa ne bw'otunuulira ebyasembi by'okulangirirwa akakiiko k'ebyokulonda Kinshekedi akunukkiriza mu bitundu 8 ku buli 100 ng'amuddiridde Moise Katumbi ali mu bitundu 14 ku buli 100 ku bantu 19 abali mu lwokaano olaba nga waliwo ebibuuzo biyitirivu kubanga Congo gye twogerako mu ssemateeka waabwe bo tolina nakuweza bitundu 5 ku buli 10 kasita owangula kale era ekirala kyoyinza n'okwebuuza nti Kinshekedi luli ataweza na bitundu 4 ku buli 10 kiki ekyenjawulo kyakoze mu myaka gye ekimutuusa mu bitundu kumpi 8 ku buli 10 nga tekiriwo kikirala nti mu kalulu kano ekimu ku ebyo byakoze kwe kukola ebintu byamanyi nti bisobola okusanyusa abamu ku balonzi aba bulijjo gamba nti amagye g'omukago gwa East Africa mbagobye vumirire eggwanga lya Rwanda ogambe nti nsobola n'okulirumba kubanga ebyabimanyi nti olulimi olwo olukozesa mu bitundu bya Congo ebirala bingi kikuyamba okufuna akalulu newankubadde ng'omanyi tewali kyogenda kukola ku ebyo byoyogedde so kakati kwe kusoomoozebwa Congo kwe yeesanzeemu ekiyinza okuddako mu myaka egiddako ke kabiga Congo ke yalimu mu myaka 5 egyasembayo egya Kabila jjukira ekisanja kye kyaggwako ekyo ate n'agaana okutegeka okulonda ebbanga eddala erisoba mu mwaka yeekwasa tetunakola census mala tetunakola tulina okwetereza tetunawandiisa abalonzi abantu ne beekalakaasa kumpi okumala omwaka mulamba era okwekalakaasa okwo kwakulemberwa ekereziya katolika
banaddiini abapaatiri magandula ne bagajjayo ne babeeranga ku nguudo enkya n'eggulo. Kakati ebyo byonna bikosa eggwanga mu byenfuna n'ebirala. N'olwekyo oluvannyuma lw'akalulu kano n'embeera gye kaabaddemu ndaba okusoomoozebwa ng'oggyeko zino entalo ze bayina eno, kubanga ate ekyo kizibu kinene mu buvanjuba. Ezo entalo ze bayina ezo kizibu kinene, teri agenda kukinogera ddagala mulundi gumu. Naye ne mu bitundu biri ne mu kibuga ekikulu ogenda kubeera n'abantu abatali bamativu olw'engeri akalulu gye kaakwatiddwamu, kubanga abakyalina obusungu bwabwe. Kabira kye yabakola ku mulundi guli, kubanga ebibalo bingi byali biraga nga Kinshegeri ali mu kifo kya kusatu. Yes. Okeera bwe bati nga kakiiko kalangiridde nti yasooka. Kati waliwo okusoomoozebwa. Ekisooka abantu abaagala okwekalakaasa naye ate waliwo enkyukakyuka oba tugigumire, kuba n'ekitundu ekyo tekifugangako. Kakati bagenda oga nti tweteeketeeke nga ebbugumu ligenze likakkana ne bakigumira nti oba oli akasita ye Kabira agenze. Kati ku mulundi guno embeera eyinza obutabeera y'emu. So kusoomoozebwa kunene DRC Congo kweyolekedde oluvannyuma lw'akalulu kano. Katono nnyo twogereko ku nsonga ya DR Congo ne ssente. Wano mu Africa ndowooza lyerimu ku ggwanga erisinga okutwala ensimbi ennyingi naddala mu nteekateeka y'abo abeesimbyewo. Baliko ko mu mitwalo gyalinoza nga 10 kuno badde mitwalo 6 ejja dola. Ezo nsimbi si n'okikola wano e Uganda oyinza okulemesa abantu bangi okuvaayo nti bazze kwesimbawo bakuba president baku kifo kirala kyonna. Abakulu bano abeetabamu okulonda kuno okwenjawulo okuli omukulu gwe twageddeko kati abadde ndoza mu kifo kya kubiri, Katumbi, Fayulu yennyini, bw'ensimbi nga bo ng'ogyeko oliba mumanyi nti no alina ttiimu y'omupiira nagagga w'amaanyi. Abannansi abateka nsimbi zino mu kulonda kuno bazijjawa. Kyolina okumanya nti Congo nsingagga. Kaakati abantu abamu abali mu by'obufuzi be baganyulwa mu bugagga bwa Congo n'abo abava ebunaayira abajja okuyiikuula. Kati ensimbi ezo nnyingi ku muntu owa bulijjo ne ku munnabyabufuzi w'e Congo si nnyingi, kubanga kankuwa ekyokulabirako nti ebyobugagga babisima Kivu n'ewalala ne gavumenti ya Congo tebitegeerako. Warlord ali mu kitundu ekyo ne bannayafuzi abali eyo be bawoozaako bwe bawoozezza bali ne beetikka ne batwala South Africa ne batwala ne mawanga amalala. So omuntu wa bulijjo ye mwavu ne bannabyabufuzi si baavu, kubanga mu njogere y'ennaku zino bali abajja okubiyiikuula babatemera. Kati bo tebaviira bwawo, ensi yeetafuna. So okusoomoozebwa kwa Congo n'amawanga ga Africa amalala kwe galina si bannabyabufuzi kubeera bubi, wabula abantu ba bulijjo kuba bubi. So ekibuuzo ky'ekyasa kyandibadde munnansi wa Congo ayinza atya ye okutandika naye okuganyulwa ku bugagga obwo. So ensimbi nnyingi naye abali mu byobufuzi basobola, kubanga nkugambye baloti abaavuganyiza abadde 19 naye baloti pepe baddeko abantu 26, kubanga bano 7 bagenza okuvaamu nga baloti pepe zimaze okukubwa. So n'abadde tasuubira kuwangula ezo sente abadde azirina, kubanga bangi ku bo abaddeko wano ng'omubaka mu paalamenti n'ebirala abaddeko gavana, abaddeko n'akabinja k'abamukwata mundu, kubanga Congo erina obubinja bw'abamukwata mundu obusoba mu 10 babeerawo ku bya bugagga ebiri mu bitundu gye balina obuyinza nti gavumenti efuga nga eri e Kinshasa tesobola kujja neewa biragiro mu bitundu bino. Ono ali wano yatwalawo gwe bw'oyiikuula be bakuyamba okubitambuza okubituusa w'ogenda okubitikkira, kakati ne bakuwooza awala nfu ky'okubiwooza ne batwala bitwale ne banyaga binyage. Kakati baba bali mu byobufuzi tebasobola kubulwa sente ezo zeewandiisa. Ne bwe tudde ku principle y'ensimbi, nze ng'omuntu sirowooza nti kyabuvunaanyizibwa okuteekawo omutemwa gw'ensimbi omuyitirivu ku muntu ayagala okuvuganya, kuba mubanga abakifudde eky'ebyobusuubuzi mugano. Leka abantu abalina ebisaanyizo ebitandikirwako beesimbewo. Bwe beesimbawo baabalonzi basalewo.
ndowooza nti ye demokrasiya asinga okuba omukulu era bw'ogenda mu mawanga gali agaakola kyekirwaki candidate kasita bakuzuula Morris Mukiibi nti olimu omulamwa bo be bakusondera n'ensimbi okusobola okutwalayo era kikulu bw'obeera mu ggwanga nga America ebimu ku bye basinzirako tugeze banaanoonya ani agenda okwetaba mu debate nti debate y'abakandidates egenda kubeerawo ebimu ku bisaanyizo baagala okumanya bantu bameka bakusondedde ku nsimbi omwezi oguyisa omulamba kuba ekyo kyekimu ku kabonero ak'okungulu akalaga nti wandiba olimu ensa weesigika butereevu so ndowooza nti era n'ebyokusaba ensimbi empitirivu ezituusaawo byemu ku bikulaga obutali bwenkanya mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era mu mwaka guno gwa 2023 twalabawo embeera eyongera okutiisa eggwanga erya America naddala mu byensimbi y'embeera ey'amawanga aga BRICS gayongerako n'amawanga amaze okubeegattako abantu nga basuubira nti currency endala ey'enjawulo egenda okuvuganya dola saawa yonna etuuka twagala kumanya batuuseewa kinaatuukirira kinaaleetawo enjawulo oba nabyo byambu. Ekyamazima omukago gwa BRICS gutaddewo